Nedda kankubuulira ekintu kimu kyova olaba nze nyina ekintu kye ŋŋenda olaba bwe tubadde twogera ku bahamu kati bahamu ku bugagga bwe balina n'ekitiibwa ate nga bavubuka wandirowoozezza nti nno be balina buli mukazi yenna gwe basanga gwe bakola ki gwe batomera ne bajjawo kakati bano balwasa baswaziza n'ekigambo kye bayita obugagga because ku ssente zaabwe ze balina oba entono oba ennyingi tebataddeeko kalakita kalakita nfu kati Lwasa batamumanyi musajja Lwasa bamuyita mugagga w'e Masaka naye ate Masaka waliyo abagagga mwattu abatamanyi Lwasa lwakubanga ebintu bya Lwasa bireekaana omanyi kankubuulira ekintu kimu mu Bayibuli yaffe waliyo pastor waliyo teacher waliyo prophet n'omubulizi w'enjiri n'apooso kakati naye ono akola ebyamagero ono oba ye prophet oba bitya omulimu gwe guwoggana nnyo n'olowooza nti bano baticha abayigiriza ebayibuli nti bo tebalina makulu mu maaso ga Katonda saate ng'omuntu wajja mu kkanisa olaba kati basheeka abo abayigiriza eddiini bitya abo bamugaso nnyo kubanga akuyigiriza ekyokukola ne kino naye osobola okuwogganya ku bano abalomba edduwa simanyi bikoze bitya jangu ngukira edduwa n'olowooza nti no wakitalo nnyo so ate oli agenda okunyweza mu kigambo kya Katonda kati be balwasa engeri gyalina simanyi Lwasa simanyi Tavani simanyi bitya simanyi osobola okulowooza ina nnyini Masaka ekidifayininga Lwasa kyokka ku bikula sikaati bikula sikaati anti nkubuulira era Lwasa dira Lwasa ye kategori ya Sebagala dira Lwasa ye kategori ya Bukenya ko nagoberera awo Seiko baba basajja kankubulye buli gwe balaba omwana wa TV bwe bati bamulaba bwerere kakati Lwasa agenda kuyingira mu tuluba nga bwe walaba nti no Sebagala bakayalina mwana wa Desire Sebagala era Sebagala aliyo kati Desire Luzinda gyali ndowooza agamba Sebagala aliyo kanaafa andi kati omwana kati alina mugaba side emu buli aresi wa Seiko kati nti wali ababaano balaba ennaku weebaluma bo tebafaayo tebakyatya na gyonna kyonna ekijja aba n'omwana naye ng'alina bakitaabe ng'aba bataano ate asobola omugaba gy'ayagala gwe tala adonizera we yagamba Big Eye n'omwana mutuuze wa Amerika siwo kati ajja fuuka wa Big Eye nga Big Eye amaze okubba Museveni oba ng'afunye ssente ezize kubanga kati otunira nze sirabanko muyimbi ali hambo nga Big Eye Uganda naye olaba oli amwefuulira n'amugamba omwana sinogaba naye Katonda wange kati Lwasa kalakita ye kyekyo kakati olaba yasooka n'agamba nabatanzi simumanyi munabadduuka simukuliranga mmotoka simanyi mugamba ate nagenza okulaba ng'agamba mbeerabeerawo omugagga w'e Masaka obeera mu Kampala emakindya ku dduuka buli obudduuka gamba n'ekigambo bugagga kifudde kati ku dduuka eryo tosobola kusanga gashumba ne waba ayagalawo omuwala gashumba omuleeta ebbunga kati nkugamba nti nno tulina abantu abamu Abaganda baswasiza n'empisa z'Obuganda ogambye oli mugagga naye osiiba makindi ekkaduuka ka muwala gashumba tosobola namusanga ku street nti nno bweti oba omuwala kwata ekkubo naye kakati balwasa be bano abasajja boosanga nga eva tava mu lodge tava mu zineza hostel z'abawala tavaayo kankubulye n'akalulu bagamba yakanoonyezanga mu lodge tosobola kuba ng'olina ssente ezo zonna z'agamba z'alina n'obeera ne masho ya gavumenti yonna LC5 neekulema ate oba okyali mugagga singa baakuba Kizito Sebana Kizito bwa meya singa aba definize ekyo ogambye kumu ku bagagga b'e Kampala ne bakuba kakati tosobola kuŋŋamba nti no Lwasa mugagga ne bakuba akalulu mu kyalo nga Masaka LC5 kale bandimukubye kubwa MP LC5 ng'ogamba naye anti kati bali Abaganda batunula bati Lwasa akalulu akanoonyeza mu lodge kyova olaba yalina okuyitawo ku tiketi ye NRM kubanga aba NRM naga tulina ab'ekidoli n'ebidomola oba wabuwi ssente ate zimeka mitwalo esatu buli ajja okulonda gw'osimba esatu yayingira wali esatu ogenda okubalamu ng'onoonya emiliyoni nga 15 kati wajja mu byali yerite kusimba wali buli munamasaka agamba kokalakita naki ono nasiiba mu lodge tali ezanga ngenda ne Namayanja simanyi Namayanja mukazi avudde e Kampala kubya akalulu ate nga gwe mugagga oba okyali mugagga era kakati oyo asaana kugenda isima mmwe ku mulimu so lwaki abantu bano baagala nnyo obwana obuto anti kati kankubulye waliwo abantu abafuna ssente nga tosobola kumanya gye zivudde baali baavu mu birowoozo
bavune mu mpisa nja kuleeta wetulikola era Lwasa kankubuulire ebyo byoliko ngenda kuleeta isitole yo oba tonnaba kwetereza ngenda kukola mu party 1 party 2 ne party 3 tumuteeka mu phase Lwasa ngenda kudda wano n'ebyo ebyogambe bizimbe biwazimba ku ttaka eryo ngambe bannayuganda otulaga ebyapa ne gye walijja gwe Lwasa otunulira bwana obumaze ku ma TV buli katunulira bwe kati katulese nakwabula anti kyekyo buli katunulidde nakwabula anti buli omwasika busisi kakati nako yajira nasika ogenda okulaba agenze kweni TV asise bano bafalide beba kyamulemi kubanga bakazi ba kitibwa ato okusigugura falida wetaga zigureda nga 10 ekitegedde kintu ekyo kati Lwasa wedde kubikka ko siba kuzipu kakati now let me tell you kyenkugambye can you imagine omusajja atunudde bwati mu kamera nti mpita sikuyita ayitawo yagambye n'ekintu ekyanneewunyisiza yagambye nti bedda nze nyina mukyala wange naye bw'oba ne mukwano go n'olaba ekiteeteeyi ekirungi tosobola kimugulira omugagga ali mu biteeteeyi abagagga ba wano bali mu zi bizinesi ow'e Masaka ali mu biteeteeyi kyova Anko Gashumba agenda n'agamba bannaye tuva Masaka naye tuswala osobola okusanga omuntu w'e Masaka ng'aguze emmotoka n'agiteekako w'omanya nti nayini wayo w'e Masaka agiteekako obutaala bwa disco light maaso n'eno ne ku mipiira n'otegeera yova Masaka ebigambo yes mundeke ndiye zange nasala lwera byebyo kakati omugagga agula biteeteeyi bigulya Nabatanzi okitegedde naye ate ekizibu kyendaba media bannanga abakozesa bannyinaffe abawala naddala mutuyambe mubawe ku ssente kubanga abaana bagenda kugwa mu nsobi bagenda kulwala agalwadde bagenda kugwa mu nsobi kubanga kakati olaba abaana abo bali ku media bambi wa first of all tafuna budde bunoonyereza ku musajja kakati bwe mutabasasula mubakozesa zi contract e Bulaaya Faruku omuntu akola kati olaba ticha oyo program ye gyakola lwaki ba Oprah Winfrey bagaggawadde nnyo nti sponsor wajja mu programu ye ng'agenda giwa katugaye million 10 ono agenda ogikola abeerako ne percentage nga 40%. Kyova olaba ba Alex Ndawula baagaggawalira ku Capital FM Guinness we yajja ng'egaba million 9 yayinako percentage ye kubanga ne Guinness yali eyagala agenda okukola programu eno abeera Alex Ndawula motivated. Kakati ekizibu kye tulina ku media za wano tetulina mateeka gaba protecting abaana kubanga buli atufuga wano twagamba President Museveni kankubuli banange mbadde mu bintu ebirwanya bannayuganda oba bali bisoma ku ntaana yange lumu tuba mu State House eyo ne wajja ba media people omambiro president byagatta aba media gwe gwasooka oba omukazi bamita Christine oba bitya wali wa Capital eyo n'ayogera ekintu kye neewuunya yagamba nti tuli ngagamba president tukola ku media naye tetulina contract nabo Segera bakuwa omulimu naye nga tulina contract kitegeze nkyaba kugoba kakati president n'abuuza ekibuuzo ekyaddewugisa nti how do other people do mu nsi endala kati bano baali balwanira kya contract kyokka kati n'enkibaka nenga bambi ne bana ba media abajja omulaba nga nabyo tebamanyi kyakola tolwanirira mulimu bagiyita bata ebbaluwa gye bakuwa ku mulimu bakiyita appointment letter tolwanirira appointment letter okay nakyo kituufu wabula gamba president ne contract ze batukozesa nfu bwemba Faruku nga ticha w'omulaba ng'akoze program n'ekwatayo Berobia simanyi bitya MTN n'ebirane bijjo ziteeka mu ssente nedda bazze because nkoze program yange erikiriya nti gamba nti program eno gyenkola sponsor wajja mbeerako ne 30%. Peter Sematimba we yagaggawalira Peter we bamutwala okuva ku Capital aba CBS ne bamutwala buli lunaku bamuwanga emitwalo 10 wagamba wabula simanyi oba akyogera buli yagamba buli ku magoba ga CBS gefulumya gross profit nfunako 10%. Omusajja n'agaggawala kyobola bano bajoyise bugwawo bamulumba bagenda ozuula obugagga bwalina nga tebumanyi na shares kati ekizibu ekiriwo ngamba company zino ezikozesa bannyinaffe naddala abawala media houses mutuyambe bannyinaffe bagenda kukola obwenzi nga tebamanyi nti bakola bwenzi mumanye nti nno nga Nabatanzi omuwala anyirira muwala muto mugambe Nabatanzi ono nti otyo akola programu eno tumuwe emitwalo ameka 5 that is small money little money naye mugambe nti MTN weeba eteekamu ono omwana ayinako 10% on that money kubanga MTN egenda kujjanga erabye omuwala akola programu eyo mulungi agikola bulungi nejja oteekamu aba motivated kyova olaba osobola okusanga Larry King abadde ku CNN over 30 years
yes ne wano osanga omwana ava ku TV eno nadda kweno temutulina brandi zaabwe kati TV za wano gwe kimukalisa gwe chairman wa ba media mutandiko teeka ebintu simwe mwajja mwekogagga wala wano ne osolo ate leero ekituuka ku media z'abalokole bote basasula yesu awotakolawo tukube wao tebayina media z'abalokole tebasasula nenga sente zivaawo anti kakati awondooza katonda takolawo bote basasula okakasa nze ndi mulokole sebo tokimanyi kati bote basasula obuzibu bwabwe omwana weyiya kati olaba omwana wagenda nakola ensobi kakati mbadde mbasaba bannange mbeegayiridde media house nammwe bannyinaffe kambabule faluku kankubuli ewaffe eri ebwayisi waliwo abagagga bana mbagerezaako nnyo Kakooza waliwo Kavuma kansooke nkome kwabo Kavuma mwe baana mmwe abakola naddala ku media osobola okugenda ku bano balwasa bolowooza nti bagagga lwasa kyajja okukola agenda kuwa emmotoka wanaamala okubikula sikaati agikime ababondi ajja kusindika basajja be bagambe nti eno emmotoka tugikime tuli babondi ng'amaze okubikula sikaati naye babakola nnyo yes ku media house bonna ababaana boolaba abawala bayimiriddewo kuba kubikula sikaati ne Shira Gashumba yatugamba babawa emitwalo 5 osigedde Shira Gashumba yavaayo n'akola whistleblowing ate ne bamuvuma ng'ate ayamba mmwe let me tell you mwe baana mwe abakola ku media osobola okusanga omusajja omugagga ng'ali mu kifo ky'otomusuubira Kavuma oyo mugezaako nnyo kubanga ye takinaako buzibu alina abakazi ng'aba naye ekyanneewunyisa alina omukazi we bana bakyotala omanyi abo abakazi abakyotala banafu babeeraawo baagala bulamu bweyagaza engeri gyakwanamu mukazi we yeewuunyisa byalinga byakkaayana bino nga boogamba nti omukazi tomusobola ali gwe Kavuma yakwata V8 nga zakajja n'agigulira omuwala ng'amukwala era nze ngamba bano bannabatanzi nammwe baanamu abakola ku media mugaya nnyo abasajja bwe mulabanga abali mu informal sector mbw asuubula amatooke ki oyo omusajja asobola okubanga byoyagala mu bulamu yabirina naye gwe n'ogenda ku bano balwasa ajja kugulya wayini akubikkula sikaati akutwale gyayita wooteri gyagamba simanyi robasi za naleero osobola okusanga kubanga n'ettaka kwe yagizimba liri matanka nosobola okusanga waliwo nanyini waayo ali mu gavumenti ngelwasa bamusasula musaala kakati n'akubikkula sikaati n'akuba emmotoka ne bagikima mwana gwe kati olaba nabatanzi kati nabatanzi omulaba nkugereza ku Kavuma yasinga zero iba ku bino ebya lodge alina Montero mwabeere bulaya mutegera enjawulo ya hoteli Montero ne lodge omusajja oli ebwayisi yazisinga oli Kakooza yasingamu amasomero wabula ekinsesa buli omu alina abakazi abasukka mu naye bakazi baabwe obulamu bwe balimu bwanjawulo nnyo ne bana abasajja bawansi nnyo mukazi we wajja bwati oli Kavuma omulaba mukazi we mukyotala yamuzaali naye ye watambula ewuwe yaleeta ne baganda babakyotala bintu ng'omanya bakyotala watambula bwati atambula n'emmotoka ezo kakati kyengezaako okugamba mwe baana mmwe abakola ku media mutandika okugendera bandi be mubikkulira sikaati osobola okusanga nti nno bano boolowooza bassebagala talina kyagenda kwongerako okuggyako maybe yeki kugulira tiketi ojja sanga babisobola noonya omuntu Shira Gashumba alina ekintu kyagala nayoganda nga muwala ayogedde yagamba neebaza God's plan kubanga byampadde n'obulamu bwampadde nali sibusuubira naani yali amanyi God's plan omanyi nti no Shira okumanya era bannanga abantu abamu Katonda nga yakuwa Shira yandidduse kuba lwasanga abakasajja agakulu naye kakati teri yali amanyi nti ono omwana abakulu bagamba bo tebafune ku ssanyu basobola naye abamu baavu kakati Bukenya akuweeki okujja n'emikyere gyandikuwadde gyagwa gyaleete simanyi landizimbi rice hakuweeki musajja wattu yeeyiya kudda mu movement obuzibu buli ludda obuzibu buli kuba nnyinaffe obuzibu buli kuba n'abagagga kya mirundi ebiri anti waliwo abantu amu kasita olabanga omugagga nga yeemulisa taba mugagga bava muno omulabe mu media emirundi emeka omwana wava muno silver chance buchono bisaati amutwalako dirize movement bonna basirise bali bali buli gwolaba bwoti waliyo abagagga kituufu nga bagaba ebyaddala naye abagagga abasinga ab'e Kampala tebagaba baali bakopi baali baavu nnyo tebagaba beebaka ku baana abo tebaba newe baprotesa gikuwa ate million what is 1 million
It's nothing. Nekati abashira gashumba yevugira motoka mpya. Wale mulabye konti yagadde ono. Okati ono bamu wakamotoka awo ne bakachima. Bakachima bonna bakaloba ani babachimyeko bumotoka naga pajero. Kakati ongamba otya Lwasa nti okyaga pajero bipajero byagwa byava ddane ku mulembe. Mbundi mugagga namwa pajero. Ne muganda wange ne kojja wange ali wali empambire n'omukazi gwayina yamuwa Prado gwe mbundi mugagga kojja wange mulunzi wankoko kakati bambi nabatanzi ku bulungi bwe ndoza bwe yali awo bambi nga ne mbidi emusasula kitono tavuga mmotoka bamuwa gupajero nalabange eggulu likoze eki. That is a problem. Mwe baana mwaba wala obulamu bwe mwagala ababuyina sibe balwasa abo balwasa balina kye bayita keeping up appearance kumukuba kalulu kudda mu byagoba Lwasa nja kudda wano nkole mu party 2 ne party 3 nga njogera ku Lwasa nga ndi fayininga abagagga be tuyina abafere nga si bagagga Lwasa mugagga weya okwagala Lwasa ngena nenjagala Kizito ono gundi anikirumira ate si buloko yo kirumira omanya nti buloko agagalidde mu buloko atagaba Lwasa akola mirimu ki ate obuuziza ekibuuzo Faluuku omuntu yenna ayina okujja n'akulaga ti kino kyenkola waba mugagga kakati olaba nti nze nyina obuzibu n'eyisima naye kati akulaga nti wa musizi wa langi nze gende waffe empambiri bajja kubulya emirimu gya wisdom nti oyo n'oyo omukozi bakolera atunnyonnyola obugagga bwe yabujja wa byayogera yazimba ati ebyo bizimbi nga n'ettaka babanje abagagga ba wano bonna abasinga baasa real rich people bwe bali wano osegedde nti kakati wogenda mu ofisi ya Gashumba oyingira mu ofisi olaba bano bayingira zino certificate bikoze bitya nti nkola kino ogenda noyogera ogusajja ogwo nga gulina amayembe mangi kakati nga kyovola bayirawo gyosanga abakasajja abo nga mukwana n'obikula sikati naye tata mukazi mukulu mukyala we mukulu manyi lwaki we batandika eddogo amanyi sayansi ali awo kati omwana nga Nabatanzi n'ogwa mu bintu by'ekisiru kakati nze kankubule kati olaba Nabatanzi nze nemba n'omwana wange ne mukwata ne Nabatanzi musonyiwa otununya Nabatanzi muwala muganda muwala mulungi muwala yenna aggumidde musonyiwa naye kati laba wagenda n'agwa mu bufere kati ojja kusanga Nabatanzi bamwambaza n'embugo mwe baana mwe abakola ku media mugenderi agasajja ngaaga agatalina definition ya bugagga gye bwava goyo muyita gundi jattomera oyo muyita Mike Mukula ate si Mike Mukula akulaga nti before President Museveni yansanga ndi mugagga however disadvantage Mike Mukula zalina naye ate President Museveni yansanga nkola ya katono naye nga omanje n'obulamu oyo omwana mwe baana mwe abakola ku media bano waliwo omwana gumalina kubokedde ono nankani mwe baana mwe obulamu bwe mwagala waliwo abantu ababulina naye nga kikwetakisa bwetaaga waliwo omwana wali abalimi eyo abalina ssente muganda wa nyina kojjawa yagulira nkugambye Prado ffenna ne tukwata ku matama alina emmotoka nnya zisomba amazzi golooza baki ewaffe Hildaman yaliddewo akalu tusabye amazzi ameeri emyaka emeka ali kutunnyonnyola amasanyalaze galulo nankani amazzi okuva wali empijo tuuka wali ewaffe kojja wange wulira Sekabira asomba amazzi emmotoka ezo ayina enkoko emitwalo egyo akozesa emmotoka ze wezonooneka twagenda mu ofisi zaabo bafala teyeraga kati njagala ate kaye tugende mpola si ba media bokka ne mu entertainment wekiri era nze nagamba Spice Diana ne manager Roger nti Roger actually kankyogere nawulirako eŋŋamba awo abantu aboogera nti no Spice Diana ayogera Roger namugamba Spice Diana if you are looking for a man to kiss that guy because that guy has made you akuwana abakuumi bayimbi shiba wali omulabe gomanyi kye bayita okumaintaininga abakuumi abo mukaaga ne babaaba omanyi gavumenti esobola okuwa abakuumi 2 ne bakulema okuliisa nga bali expensive kati Spice Diana waabanga oyo omusajja maintainize mwezi ku mwezi kiss that guy kati kyenkugamba oyo nja mugamba yani boyogera kwoyo owa Mary Bata yani kale ajo Mary Bata mwangu naye owa Juliana nera Juliana je kale osobola okusanga nga she deserved that omanya abawala babala okay nze wensanga omuwala
nga Juliana ng'abaze nti omanyi nkuze sikyasobola byakweyambula wano nsobola okukolerawo obulamu n'okibala kubanga ne gwe yazaalamu si faaza yafuuka nga musiraamu kakati oyo n'omanya nti awo obulamu bwange future nkise kiwalinze osegedde naye tulina abaana abayimbi ng'omusanga booti n'ogana gwomanyi nti nga wataddeawo nga kukebeza ndwadde abayimbi 10 osobola okufuna 0 juzi nze nali nga bamusaayi eyo omusaayi bonna abaana baditemu babite bonna nowabukedde sendi esindika omuwala kakati n'agamba Wisdom bateekawo ka data mine bamukebere nga tulaba nenga ngenda kateekawo naye we bamala okunkebera nga nammwe mujja teriwo bonna bakolayo bati ate babayigiriza ka data mine akakebera sirimu simanyi kakati bonna ne baba bati nga batulizaawo kamera kakati namala bamala okunkebeza naye nga bana omusaayi nemmala nemŋŋamba kati mwe nammwe mujja buli omu yabula olubula kati ku bayimbi njagala oddira abayimbi abo nekugaba musaayi baba batono kati ekizibu kye tulina wano kyobola nagamba nti gavumenti eno yemu abafudde izwano gavumenti eno ekoze kinene nnyo fuula abayimbi be Uganda bamalaaya gavumenti ya President Museveni ekoze kinene ofuula bayimbi bawano bamalaaya okuva ku balenzi abaana bava mu kyalo okuva ku bavubuka bakulune avudde kyotera gavumenti ereeseta bamalaaya mu why omanyi lwaki kati labayo President Museveni juzi lwakuba kati nze nkyogere yalonze mu cabinet yalonze subcommittee ya cabinet abantu yalonzeeko Moses Ali Amelia Kyambadde Kasolo namai ono mchala simanyi state vitia wa Kampala minister wa Kampala nga yabalonze kintu kimu yabadde assignment ya myezi 2 kumuyamba kumutegeeza mukola report how viable eno industry ya art kakati labayo singa batula mu Serena nga report za wano bazikolera mu Serena nga subcommittee ya cabinet teyise first of all bukulembeze bwa art wano nti tuite trade union tuite WUMA tuite UNCC obwo bukulembeze bwebuuzeko nti president yatugambe tumukole report teno industry esolovaamu sente Moses Ali wakwata banene bagenda mu Serena ne bakola ebyabwe tuba tufiiriddwa that chance oba we bajja ne beebuuza ku babbi babisaati kati anti kiyika buyisi kubanga bo kakati gavumenti eyambye etya abayimbi be Uganda ofuuka bamalaaya tebayambye nabuuza ekibuuzo President Museveni buli omu n'atunula bw'ati namugamba muzeeyi mu myaka 34 mpaayo ekintu kyokoledde art industry balala papa kati ngenda okulanga buli omu atunulidde nga balinga bangamba ekkomera liriwe tufuluma wano likulinze neŋŋamba ate Museveni yamuleese bako ebyo ebyemirembe by'ekisiru naawe kyovola Segirinya yabagambye linako Segirinya alina ekintu kyeyagambye nti gavumenti eno ejoze ne Katonda ne Kamala ate oba bagamba mbu gavumenti eno etuwa otulo linako tuddidde n'ekintu kya Katonda ne bakyetuma listen to me lwaki bafudde bamalaaya ebafudde bamalaaya lwa nsonga Shiba ava gyali nakola byonna byakoze okutuuka waali nga gavumenti ya Uganda terina kyemuyambeko bw'atandika okukola ssente ne baleetaaga mwagaawe gavumenti endala zikola zitya genda obuuze sitole ya Wizkid ndigikuwa Wizkid yava mu gete esinga ne bwayise ripoti negiwa president najja mu kifo kye baateekamu bakiyita Afrinoli bakiteekawo buli mu Nigeria yenna alina talent ojja n'okonkona buli lunaku bakonkona kyovula buli mwaka Nigeria ereeta abayimbi abataka wansi wa 10 now Wizkid yajja n'akonkona wekiyingiramu Wizkid agenda okufuluma yalina oluyimba ne video nga video olaba agikwatidde America nga naye talina kyataddemu abaana beeyiiya gavumenti ya President Museveni ye ekoze kinene nnyo fuula abayimbi bawano bamalaaya lwansonga kakati kakubuze Moses Ali alina ndongo ki agenda okukola report kati alina kukola ati kukwatagana na Moses Ali bwe baba bamuwadde obuvunaanyizibwa okukolera President Museveni report ya industry eno oba eri viable Moses Ali anoonya abantu nga bakaye Wisdom obuzibu abantu abo bwe balina bwajja agenda buuza ku babbi kubanga bonna abasamu bawano mutadde ebbaala zaabwe zikola abasamu eno gavumenti mbi nnyo tosobola kuddira bayimbi gavumenti eno industry according to statistics ebadde yakusatu mu kwemployinga actually balimba n'okulimba erina kuba number 1 ng'ojje mu kwemployinga abantu naye statistics zafulumaawo be bazikola Bank of Uganda nga entertainment industry is third in terms of employment
buuza gana agasiru gagiyambye eki okujjako okuleeta omuntu ali mu kugamba bantu kusika simanyi kukyalira nsiko alina kiki anti kakati URSB anti oba olaba nti gavumenti ya Uganda teyambye art industry. One, baddira nti minisitule ya genda yetutwala mwe muli abasamize bakabaka bayusi byonna kafankunaali. Two, ne baleeta URSB nti yeyina tulijesalinga which is okay. Naye ate ye monitoringa oba kifa kita ye monitoringa Uganda Performing Arts Society si monitoringa kyokka si monitoring yeregulatinga kitegeeza ekera neretawo ekintu kati abaali mu URSB bw'ogendayo ababa regulatinga table osanga omuvubuka oyo batwatale muntu afuna obwogerero ng'ali awo bwogerero bwa gasiya kono okasanga konna kaveeri tekalina nekakyawunya busa nabayo n'osanga table nga yeeyo mbu ya copyright. Ensi endala zikola zitya? Ensi endala baddira ministry ya youth nga Zambia ne bagigatta ne entertainment ne bakola ministry entertainment ovola ogenda e Zambia Ghana bafuna sente nyingi nnyo okuva mu entertainment. Gende Nigeria wano osanga nga boolina okugamba ba URSB bonna kakiriki bava ku kyalo kimu kati obagambe ki wobannyonnyola kyovola nagamba nti abayimbi bannonda emyaka 3 okutuula ku UPRS nze mwaka gumu weesitalaba ssente z'abayimbi njagala era mbagamba nti muŋŋambe nti tusolozeza biliyoni mundage biliyoni eyo etuuka etya ku muyimbi kyenjagala kyokka bwe kigaana ngenda kudda mbagamba abayimbi mulonde omuntu omulala eri kakati kankubuulira ekintu kimu kyandibadde kirungi ku industry ki kati industry tukoye okuleeta faaji emyaka omuntu atekeyo emitwalo gyabo ekyo kituufu nkiwagira aleeta experience kuba n'emirimu basaba experience. kakati kankubuulira ekintu kimu Faluku mu Africa olaba gavumenti ya Uganda bonna abatufuga wallahi nze nkubuulira nze okimanyi mpagira President Museveni kankubuulira abafuga Uganda bayaayi babbi otegedde kyemugamba kakati olina okulonda omuntu ng'asobola okukola ebintu ebi asobola okurobinga n'okuadvocatinga robbing nti bw'atuuka mu maaso ga President Museveni bamumanyi bw'atuuka Gassale bamumanyi ojja londa omuntu nedda osobola okuba ne experience nga Fred Sebatta nga Museveni takumanyi twabeerako ne President Museveni nga tamanya twali mu meeting President Museveni nga tamanya Afirigo wuliriza twali mu meeting nga mulimu Mariam Ndagire muli Anita ate oyo tamumanyidde ddala asobola okulowooza mukuumi hati yakufuga kati olina okulonda omuntu abeninga noono omusajja akyatukalakata kati wuliriza era yakyogera nze nkuyita kukaani kubanga weyakyogera no you are lying kyatulwala eddakiika 3 omunnyonnyola Afirigo Bank ate yagijjukira no Genosale yamugamba but you don't remember eri bandi eyajja wano nekuba n'atunyumiza omanye ekyaliwo kyatunyumiza yatugamba eri bubi waba Museveni tamanya Afiriga eri bubi nkubuulira this is the reality. Genosale n'atuuka ati White Benda yatuuka ali okwenye amuwaiki Benda president of what nga mutununya bwati amulabanga kipya batamanya Afiriga ne White Benda avuddeko nga tamumanyi kati wuliriza kati Museveni Genosale kyava amugamba I think Mr. President weetaaga okuleeta wana Afirigo tukunnyonnyole nti yeeyo kakati wuliriza kyekino kyenkugamba waliwo abantu boolaba nti bagenzewo President Museveni ne babeeyagalirako kumbe tabamanyi first of all bamusabiriza tasobola bajjukira ne baba bagenze nga mwatu we bagenda ewuwe nga gwe ogenda okwegayira okunoonya appointment nabo bazinoonya bajjukira be baffe akuzaala mwana wa mulwanyi kitawu yamukwekako ne bamukuba amasasi kyobola wajjukira balutamaguzi wajjeewaffe Mawokota waliwo famire ezasooka okukyalamu nti eya wisdom mweri nti ye okitegedde kati naawo ekisinga obukulu kiri bwekiti mwandironze ekituufu emitwalo 5 kituufu tetwagala muntu mwavu faaji ekyokubiri mulonde omuntu nga we yeesimba mu bakutukulembera bamumanyi. Let me tell you something. Kati ngenda kuwa abantu nga bataano ekisooka nze singa mbadde nsobola Chameleone n'amalajja bwati kuba mulonda nkeera ku makya ati nabayo Chameleone ekisooka wayimira mu maaso ga president amukola ki
Chameleon asobola kuba president wa Wuma ne baggala wa office ya Wuma ku National Theatre tabakuba empi. Anti Chameleon. Chameleon ajja kuba ajja soka kuba okero. Chameleon. That is true. Na ye character chiri. Ati uliriza Chameleon wo omulonderako Cindy. Anti kati woba okola committee. Jukiro inayo Silver Kyagulanyi erigose ku Itale. Olaba abantu abo. Kakati fina masanyalaze omuletera committee eyo Chameleon mumanya nti Chameleon lumu twali tulonda experience agirina president yasoko wa federation y'abayimbi ba gospel twali tulonda ne tulonda Judith babiri nga tumunominatinga nayimuka n'agamba bwati nze bwe mpitamu sijja kuba na budde bwa meeting kyensolo bayamba kanti bagambe munonde nga mumanyi one bwe munantuma zimwe mutieni nja kugenda bwe munayagala wa president nja kukola ki twamulonda mwatu yatufuga ekisanje ekyasooka era yabitukolera nga tajja mu meeting kye twakola twalonda vice president Martin Seku nga yakola emirimu gyoli no Robert Senyongo ono yafuka pastor yayimba nali ntambula mu kubo ne Betty na Maganda ye yakola emirimu gyonna kakati nonda Chameleon owokubiri gwensolo okulonda Sammananka nono omanyi nti president 7 kino kanchugambe falu report yali oba eyaki president naleeta lisajja ly'abende Bebe Nankani naleeta erinnya eddala Kasujja nga simanyi nti Sammananka ne bamuyita Kasujja. President n'agamba bwati twali tuleese nti ayambe industry n'agamba no bangamba wenkola ebintu biri okola studio ya audio ne video mba mmaze industry yammwe ne tumubuuza walwaki n'aleeta mukwano gono Bebe Nankani bw'amala omuleeta gwe yaddako yaleeta Kasujja ne mbuuza huzi Kasujja ngenda okuva eyo nagenda ku BBS kuba gwe bayita Kasujja oyo gayi nankubye ne muga Sammananka bulijjo gwe Kasujja ne ngende kati wulira kino ekintu omanyi lwaki nsobola okulonda Sammananka ne kuba president wa Wuma one bwakubira Mama Ruth nakyo bamutegeera bwayimira mu maaso ga president akola ki kubanga tosobola kulonda muntu bano bakyali bayeekera bw'onoolonda omuntu gwe batamanyi tajja kukola bayeekera bayaayi kakati Sammananka ne waba yeesimba ne Sammananka tebajja mu lwansonga bano ba John Black bajja mubuuza olina hit ki kati naye Samu okimanyi nti ye muntu gwe mmanyi aludde ne bandi ye ng'ekola Samu atuuka Samu asobola oyingira asobola okuba akaji ka office konna but the problem kati uliriza kati Sammananka n'omulaba okimanyi President 7 agenda mukolera TV kati nze nkigamba White Benda tafunye ya appointment nga yajekoledde maaso ga president nga ye president w'abayimbi Sammananka ni president 7 amukubira n'essimu lwaki Kasujja azaala Sammananka ni gwe bayita Kasujja bamukuba amasasi lwa president 7 alinga muzeyi wa wuliriza amukubira essimu White Benda wadde is a tribement temumanyi kati Sammananka ni simu bbi lwaki muwaka lulu simu bbi kakati alina olaba kyenkugambye kati yoyo muwaka lulu naye wajja mu White Benda basobola mubuuza hit kyova olaba abayimbi ba Uganda mujja sigalawo muzi hit bw'oŋŋamba okulonda wa hit ngenda kulonda Kacumbani oba Tumbiiza akole ki ati kyenkugamba gwe bajja olonda nze nkuleetera abantu bosobola okulonda nsobola okulonda Sophie Nantongo Sophie Nantongo ati nkugambye wolonda Sophie Nantongo bw'agende wa president 7 n'amuma center agende wa bawe ne bamutwala mu Bwakabaka bwa Buganda basobola otuwa ettaka bawe mulangira mulamba atuuka anti be baddukanya bundi eri Sophie experience agirina kyenkuga omulala no ekya office simayo bayi wakisobola kusaasira ono ali kakati labayo ne gwensolo kusaasira ate ye abayingira mu office kusaasira asobola obutadde lwansonga anti okuyingira mu office era osobola okuba nga olinamu administration tetumala galonda kati ate Fiina Masanyalaze omulaba oyo omwana omulaba is a fighter Fiina oyo omulaba waliwo ka video kali azina mu maaso ga vice president nga yefukula bwati data y'omuyimbi yefukula olabwe batakutwala nkabudde Fiina Mugerwa nono omukyala wa trade union basayininze memorandum of understanding ne genocide omanyi kyekitegeeza kakati oyo Fiina omulonda lwansonga Fiina is a fighter is hasara bajja mubuuza hiti abaana bana anti kati obola bajja kusigala mu bwabwabwa olaba abavubuka kyobola abavubuka baagala bakazi bakulu Misaki ali atya anti Misaki yabigaana yandikoze naye Misaki akafuyo jukira Misaki asobola naye ati owa president bawana abayaayi Misaki tabisobola Misaki omuleka kuba advisor
nga mulonza abasobola. Silver Kyagulanyi ali atya? Silver yagaana. Ali atya? Mulungi. Kuba alina lo. Ye legal secretary wa Wuma. Research ye advisor. President wolonda president omukyankalamu omulekera ba research nga biba advisor. Kitegeeza nti Chameleone wanaalumba tujja sigala eno bw'anaalinya ku mmeeza ba research bajja muga Chameleone kale walinnya ku mmeeza n'otwetera sene tolinnyako. Joanita Kawalya. Joanita ali mu bya trade union. Joanita tasobola kulwana bino byaba kugambya abatukulembera bayaaye tokitegeera gwe bayaaye londo omuntu nga yavaako Chameleone ajja ku boluli kati kuba President Museveni Bobby kati because Bobby has experience soko lindeko tugende mpola genda mpola Bobby soko lindeko kati soko lindeko linda kwatono nnyo the perfect person gwe twalonze nga president wa Wuma right now yandibadde Bobi Wine but basobola olaba namproposing ku mama okuba face ya mama bamukuba akajinze nampropose mumusaba ati kyekugamba institutions ezitegerekeka nze omanyi institution ezinsaba omanyi NGOs ezinsaba to be there oba bitya part of them ebyo nkyabirowooza kubanga kati jukira omusajja yalumbye ezi NGO kati ogende Bobi Wine lwaki n'omulonda wano bw'anaayogera ekigambo tebajja bazuganya bw'anaagamba nti national theatre bagizimbira abayimbi si gavumenti ya Uganda bagizimba ne gavumenti tekirabe nga bw'olonda omukulembeze nga tagenda kuba politiko oba olonze walagi Bobi Wine tajja genda President Museveni omubeginga ssente ze. Bobi Wine yennyini asobola okuwandikira UNESCO ne bateeka mu biliyoni ezo. Omanyi ssente za UNESCO abaziya bali mu minisitule ya genda wuliriza kyekugamba omanyi nti UNESCO buli mwaka etuwa ssente okuyamba kuba artist minisitule ya genda mwezibulira kati Bobi akola awandika bwati naga UNESCO twetaaga Bobi abantu nga Bobi jukira tajja kujja mu kaofisi kammwe mutambula mujje Bobi ajja bikola mumuwe emyaka egyo Bobi omulonda kuwa Wuma president mu mwaka gumu muba mumaze okuzimba ekizimbe Bobi asobola n'obba ne mujja ne mugula wano naye abatumba baabo basobola omanyi kye bakola baga ajja asabe wano nedda mulonda omuntu nze kyegwe ekya Judith Wabire twamulonda tali nawo ne tumuyita mu hoteri titulonze gwe n'atugamba sijja bikola ngenda kukola bino kati Bobi Wine abayimbi banditudde ne bagamba tulonze vice ye Cindy advisor research legal secretary Silver Kyagulanyi wuliriza azija labayo linda azikuba Cindy office azigula tazikula naye waba tazigula oyo omukazi sirabanga bakazi ba one who can present who can write like that guy oyo omukazi mbaddeko naye mu meetings abalala balina njala mpanvu oba banaaba batya Cindy muve nako in terms of presentation Cindy ndetera omuwala ali mu kaliba yasobola n'oleeta gundi ono gwe bavuganya tasobola Cindy mbadde naye Shiba yagamba nawulidde nga nasomye wanga agamba bambuziza ku byawuma n'agamba sibimanyi kubanga abo ye yatandika y'omu kuba atandika era Juliana laid the foundation ya Wuma Jola be bayiwawo ssente zaabwe n'obudde ndedda muleka azaale maama twali twagalira singa afunayo olubuto olwokubiri namubiru ate bino waliwo bino ebintu byetaaga budde kakati labayo naye kiri okitegedde nze singa nali nsobola nga ndi muyimbi tukuŋŋanda ne tulonda Bob ne tukwata akakiko ne tukasebo kati layirira wano ate ba state house Uganda tulina state house ezo wuliriza tulina state house ezo Miriam Matembe yagamba okumanya oyo omwa anti alaba siri kidoli Miriam Matembe yagamba bannange kambabuulire bwe nalabye ennyumba ya Bobi Wine nentegera nti ono omwana is meant to be a president yazimba dda ne state house muzeeyi wamma ojja ono mugambe tugende abatufuga tunoonyereze ki kye baayina busiisira nalabyeyo muzeeyi wange yayogedde ekintu ne ŋŋamba muzeeyi oba biki byayogera bino let me tell you something gwe musajja kankubuulire mu byafaayo bya Uganda teri fleet yali ezze mu East Africa eyakugezaako bwe yakoma mu second world war kituufu amagye ga America gabadde gajje mu Mombasa nga tegajja nga fleet eyo that's a full beyond a battalion email buli lunaku you don't know budget ya email eyo okudookinga bweti kati nkugira nkyenzija nalabye muzeeyi wange agamba mbu ba pirates abadde babonyabonya olugendo lwonna
bawamba Somalia kati kanjigiriza bannayuganda tulina abantu abamu babloga nga bayimiriddewo ku bulimba kwanze wondeeta wano Faruku njagala njogera ekintu nga myaka 10 bwe ginayita bakikomyewo bye nayogera either make research or something emmeeri yonna bweba yabadde giridde ba pirates omanyi we yandidde okinze jukira eri mu national water yandidde okinze ng'etunudde mu Somalia otegedde kyenga kwe Somalia eri ne bwetu ku mwaka ababba ba pirates we bava yandisembedde waggulu bweti nebange tunudde mu Somalia omanyi gye dokinze gundi ku Mombasa bw'obuuka amazzi ago ag'e Kenya gali geerimu gonna actually ne mazzi g'e Kenya singa ebadde focus yokka eri kuba pirates yandibadde kyengulu wa Somalia ku ocean jukira teba yes kubanga oli yandigambye wa amagye ga America gagala nnyo abakazi ani akulimbye goŋŋambe bali Abasomalia ninako kankubuli Farukuwuliriza nzijja sinatandika ngitandise Abasomali bannakenya basinga Abasomali obulungi gwomanyi Abasomali obulungi bwabo obwo Busomali kati Abamerika singa nawulidde oli agamba nedda yadonkinzaawo omanyi lwakubanga bakazi who tells you Abasomali akaana kajja kamyaka 15 nogaba naye Allahu Akbar abo Abasomali boolaba ekyokubiri baavu okawa $10 oli okawa $10 oba okawadde $10 nnyingi nnyo bw'oba okagula ng'oli mujaasi wa Amerika yadookinze ku Mombasa ku mazzi g'Abannakenya ekyokubiri tegeera kibayita fleet eri ate eri ennyonyi ezivaako muganda wange bwe baba bagamba kuzingako East Africa bagizingako ennyonyi emu bw'ete evaako esobola bakuba ekyokusatu bwe baba tebasindikisa ennyonyi emizinga egiri okwo gibuuka Kenya ne gikuba wala ne gikuba target kati sijja kudda wano okugamba nti bagidde President Museveni kyengenda okugamba kiri bwe kiti abazungu abo nga banakuba tebakuba ku olwo bagenda okukuba baba bakuba dda mu birowoozo mu mpapula mu ki otegedde kyengamba basobola okwebuzaabuza ne ba pirates abadde awo gwe America eddira budget namba egatta ensinya eri eryato liraba eriko but every day expenditure yayo temanyi ya Uganda okubeera awo pulira mbo mujaso mwasasola kenda ejje wanongeze ku pirates gwe natunulidde omusajja nenga yine bannange babloga babuzeeyo kati labayo mbu ba pirates abadde bawamba amaato mbu agayitawo gende India mubuuze buli lunaku maata ameka agayitawo kubanga eryato limu lisobola okuva mu katugambe mu Europe okutuuka India lisobola okutwala emyezi egyo kakati oli agambe kireeta fleet number kati kankubuulira ebyo Faruku nalabye muzeeyi wange ensamu ekitiibwa nga ayogera nga abanalaizi nga baweddeyo lwa mugaati Faruku American government ejje kuba pirates ereeta fleet yayo ngeze kutulako abajaasi basukka battalion olina okunoonya ti abajaasi abankana battalion baba benkana wa ennyonyi eziriko zisukka ennyonyi 10 shipguns okukuba Uganda bakwatako helicopter emizinga we baba nakuba Rwanda ne Congo simanye Central Congo bayimaawo nga tebazze bwe bakuba Gaddafi nendaba muzeeyi wawe ng'ali mukwogera nedda bajjidde ba pirate eryato limu okuva mu Europe okugenda India mu mwezi wayita weeri mungambe expenditure ya America ejjaawo Faruku nze nyina abantu bentunulira nga baanalyze nga nenga abantu bagenda kutta omulimu gwaffe eryato Faruku emmotoka agamaato agatwala ebintu gava eri mu Europe wiiki emu we baba bakuyambye mulirabanga eri muliyiseewo wiiki endala ne mulaba eddala mb'ogambe American budget baleetaawo mubajjidde kwa America ebesse nnyo bwereeta fleet yaayo luliza kana akantu ngezze kulwanyisa ba pirates America eba yesizza nnyo kiringa okuddira ejjambiya okole bwotyo okuba ensiri ojja na gimisinga otegedde kyengambye kakati right now kati kankubuulira ekintu kimu okuba abalaka ki no let me tell you abakulembeze ba Africa nze I'm telling you this abakulembeze ba Africa naddala abaluddewo bafuuse liability to American system mpagira President Museveni naye nkugamba mazima
ate kakati lwaki sigamba mazima abakulembeze b'Africa abaluddewo they have become a liability to American system of governance. Kati sigamba nti nawulidde oli agamba no America ngene kuba kati kangubuli ekintu kimu. Let me tell you. Kyetwali nze nkimanyi government yaffe ekola interest za America kituufu n'okuba mu Somalia kituufu. N'amafuta kyovola tetubalaga ndagaano z'amafuta kubanga waliwo abagamba nti gaabo tusobola okuba twagawadde abazungu gwe munayiba tolinaako kituufu kyovola kisobola okuba kyatukuumidde mu bukulembeze. Olaba Equatorial Guinea mu Afirika yonna ensi esinga okufulumya amafuta agali filtered agali pure is Equatorial Guinea. Equatorial Guinea oyo omusajja yaddira amafuta gonna n'agawa abazungu bamukumire mu bukulembeze n'omwana we era bali mu bukulembeze ndowooza y'omu ku basinze okula mu bukulembeze. Naye ekizibu Uganda kyekoze kasita ozannyira ku kintu nga 2 1 kye bayita human rights ekyatandika ng'ekisaaga. Ekyokubiri tosobola kubanga oyimiriddewo ku buyambi n'okuba kye bayita zi NGOs obaako ekikyamu. Kati kankubuulire nalaba bali omusi ng'ayogera European Union yatuteddeko envumbo bagende we don't care stupid nengamba muno minister kankubuulire Farouk European Union neekera neetemako ku buyambi bwetuwa n'Amerika wallahi tugenda kweri enkuta. Ate kakati ensi ezo zaayiga bwe ziba ziteeka ku ggwanga eddala embago oba sanctions bamanyi nti no basobola okubonyezaabonyezaamu omuntu wa bulijjo. Omanyi kye bakola kati bateekamu basooka ne babala mu gavumenti yammwe ani alina ebirwadde ne babanoonyereza ne bamanya ono jje no buli mwezi bajja wano bakyusa omusaayi bano balina mitima kati bonna ne babateekako travel ban. Gwomanyi nti no waliwo bebataddeko travel band wano nga batandise dda n'okulwala nga beekaza bwekaza kitakosa nnyo munnansi bakikola muzungu takyakola biri byeyakolanga eggwanga lyonna ne ligira baddira ne bamanya nti ono mulwadde noono ate mujja kwetaaga okugende waabwe kakati ne babakwata. Ekyokubiri gwe tokimanyi nti balina ne pulezidenti yagambye nti nina abantu bange neewunyiza nga bali wano nga bagamba nti no batutaddeko travel band era tuli bubi kiki mwagala mu Europe ne pulezidenti yakikiriza yakyo naye lwakubanga tebafulumya amannya ago nti bakungu gwomanyi tali omu bali mu nkumi tebakyagenda. Kyova olaba Abachina bano tukyali nabo tulina amaduuka nti kakati resort bagitadde China. Kyova olaba tugenda funa Abachina abatunda lumonde amanda na buli kimu hanti kakati hanti bwemba mugenda China bajjanjaba nga China egamba sayininga wano kiriza y'Abachina akakadde kamu kayingire wammwe katunda amenvu. Juzi twabadde wano ku Valentine nga basinga batunda bumuli bukedde yabatulaze basinga nga batunda bumuli perfume bisimanyi bitya n'Abachina ogenda balaba batunda amenvu n'amanda lwansonga era resort yaffe. Ekyokubiri Farouk kankubuulire buli gwolaba yeekangabaliza ku sanction ezo adda mu toyina akaaba tebakulimba. You can't rule a nation nga Uganda nga toyina mukono gw'abazungu tosobola. Kyova olaba President Museveni European Union eno giraba President Museveni asobola okuvuma omuntu gwe nojja n'obuukira n'akuleka ng'ogudde mu kinnya kinagamba Doni Wanyama yavuma American President mwe nga nammwe mu Washington mutaddemu amagye emitwalo 2. Let me tell you amagye emitwalo 2 gakubye muntu tegenda kuba muntu ne bagana American President ogenda okulaba Bob enkeera Museveni n'amuyita lwaki tu ne banywa kacaayi ndoza nga nsonyiwa manyi baganye naye nsonyiwa munaye nsonyiwa omusajja asobola okubala mu kisenga akuba n'amavivi kakati gojjo ovuma omuntu. Ekyokubiri walabye European Union weyatadde ereeta sanction wala president yakoze and a good leader has to do like that. Message bakkiriza bannamawulire okwata bakutte president ng'ayogera tebakutte ba European Union nga boogera bagambye twagala kunyweza enkolagana ye wamulabye ng'ayogera twalabe president nga yayogera ng'agamba don't enter in our domestic affairs. Don't no president as long as you are a beggar to those nations they will still enter in your domestic affairs. Okay. Otegedde kati labayo kakati ennyonyi eri okujja ogirabaawo Farouk oli ngamba weneetuuka okuvaawo ng'omanya tutunze Uganda balala wehuliriza omusajja asobola okukeera enkya n'agamba okusaliza wano paka nakasongole ettaka bawadde n'ebyobugagga byamu bannange mundeke ejja singula
ate abo abazungu okuvaawo you have to pay kyebakola Gaddafi sasula kino sasula bewakuba weyekyanga kyangamu ng'ali in terms of paying aga batula kakati bw'onoolaba gwe ate kankubuulire bw'onoolaba kati kankubuulire kati baanalist abategeera bakubali bw'olaba ebintu nga bijja byeddiringana one State Department ya America yasooka okudiscussinga Kyagulanyi Wano UK ne kigenda mu parliament yaabwe European Union ne bavote European Union ya vote nze 101 over 9 votes against over 20 something on Uganda. Do you know what it means? For kuba na amandazi bano boleta na benale mu bidoli. Do you know what it means? Hubuli seka busisi. Tujja kera wane nchono onyeru no lufapulanga lugule mitwalo 10. Obadeki era katonda kyovula President Museveni mugezi yabayise jukira obema no voting ekiddako mu myezi ngaji bagenda kuleta sanctions. Kyebasosokolerawo abakungu bawano bo bamaze bateekako embago n'ebyo bugagga byabwe ebiri eri ekyo nasanyuse n'ensala n'enkoko ekiddako baleeta muzeeyi kwe kuba omugezi n'abayita bifo nga tebanazireeta kati bw'oleeta wano omuntu n'ayasama abuuza bannayuganda n'entegeera otegedde kati mu myezi ebiri oba esatu bifo nga tebannabaleeta pulezidenti yakoze ekyamagezi kwe kubayita ne babalaga bannamawulire Museveni nga yeekyangacyangamu you know don't enter kati bwoba banokikola then nga bagoba bannamawulire nga banne mbadde mugamba kinkole ki mbawe nakasongola mbawe kalamojje kayi tugende ojjuka kye nagamba Faluku nti President Museveni ayina abantu mu security nga baagala okugwakwe nga basabotaginga Faluku njagala tube bamagezi oŋŋamba otya olunaku nga Bob Wine atwala ekiwandiiko ku UN Human Rights kosimanyi bikoze bitya olunaku lweru jukira ebintu bya UN biringa American Embassy wabweru wona wabeerawo kamera oŋŋamba otya ku olwo amagye wegazize ne gakuba bannamawulire bannange no gavumenti njeewuulu you know these people were arrogant is honorable no bugagga bwe babbye bwe baba platform okujja arrogance yabo they were arrogant and stupid kulunaku sokolinde bya muhozi b lindako jawa jangu wano sokolinde tosooka kuleeta b njasaka kulaga kino mu makati nga Bobi Wine atwalayo kiwandiiko basose mukyusa n'akyuka n'agenda ne baddako ne bagamba yingira n'emmotoka 3 n'agenda nga talina kyakoze munnamawulire alina access everywhere n'atambula ne babaleka emmotoka nejja mu makati ga UN n'ensi yonna eraba ne bakuba abaana President Museveni abagenda omusuula si Bobi Wine omulaba obukulembeze busobola musanga emageri nga beekubye bokka ate oyo jjukira muto yeeriisa kyabadde kikyamu okubira abantu basiru anti obusiru bwabwe kati bugenda bulinnye ku mutwe tosobola President Museveni ono namugamba wano ojjukira nagamba nti no bakuume Bobi kakati President Museveni waliwo aba security abamukoleramu otegedde kati ono bigwo ngamba simanyi yagambye let me tell you it's true muhozi okuvayo kwenene kubanga wali olabyeko CDF kyavaayo neyetonda that was a good gesture nze nagamba waliwo olw'amagye genzikirizaamu ono jeno muhozi wa CDF mukirizamu mwagala nnyo nze nja kugamba gyasinga okuddukira mwagala nnyo General Koreti oyo General Koreti yakwatako omwana oyo yakuba omuntu eri ewaabwe mu byalo byabwe yali avuga emmotoka n'akuba omuntu amazzi n'atayimirira bwe yakiwulira yakwata omwana we n'amugja e Kampala n'amutwala eri n'amugamba genda ofukamire n'afukamira n'enenyiza abantu oyo General Koreti oli n'omulala gwe nagamba Felix Praiji nze waliwo ab'amagye nga nemusanga ng'omwana amuboggolera kukuba ekikonde nga kakati naye okubayo okwenenya nnyo anti kakati mu gavumenti ya President Museveni waliwo abagikoleramu abaagala egwe do you know nti waliwo abantu abamu abaagala gavumenti eno egwe okusinga Bobi Wine anti kakati balaba President Museveni anti basiru nagamba gwe nagamba nti buno obusajja buno without their gun they are nothing njagala basula emundu zaabwe beekube mukono ku mukono ne bannayuganda bajja okukuba buno si bwe kati bwe bulya chipusi ng'enankani bwava ku mayuni bwe bwali buli eri ne bongo bajja bukuba kati gwe without their gun they are stupid they are powerless they are nothing nze newunya no ate oba babu kyova olaba ne bino byebagamba gye basomera asimanyi sada asitusoma let me tell you bano abasajja ng'egi balina ennyo sente ne wajjanga wano nagamba nti yasomera Sandhurst kireka baba bawaayo buwi sente
ne babawa ebbaluwa zaayo oba bafuna honorary simanya graduation otegeti kyenkugamba kakati tosobola kukuba bannamawulire Bobi Wine tobola bannagamba nagamba buli muntu yali yesimbye ku Museveni kyaliwe yabalala bali luddawa Faluku njagala ombuulire abeesimbawo bali 11 nga tujjeeko nno Nansi yali anoonya omusajja Katumba Nnyonyo anoonya omulimu njagala ombuulire Mao yakavaawo ono Mao yakajja nayogera ebekisiru nagamba Mao wa green munda wa yero njagala ombuulire Mugisha muntu gwe mwali muwaana kiki yali ayogedde ali kolola atudde po wawuli eri kati yafunye omusaala gwe bachali Bobi Wine buli move gyakola Bobi Wine yandigenze bunyanya nga Besigye yakolanga Kalebi wa kiwandiiko never joke with ekiwandiiko baluwa kati kankubulire Faluku badaptinza abantu bakutta abantu teri ayogera kiringa kana akakiiko ka parliament wa Uganda omanyi nti mu parliament tulina human rights committee konna kasiri kyovora bansanyuka nnyo abantu nga balonza opposition nsanyuka n'enzina bwenti n'enzina akakiiko mu parliament waliwo akakiiko ka human rights commission committee tekalina kyekakola Kadaga dinako Kadaga yakedde bukezi n'abagamba bannange lwaki temunoonyereza wano kukutta kw'abantu kuba namawulire bakubye actually ne Ssemugi yakirese ku floor parliament aba NRM baliriddawa emimwa gireejereeze giti tebalina kyebagiyamba muntu wa bulijjo President Museveni yagamba come 2021 tewali ba opposition nga tamanyi nti Katonda agenda kubbulula Katonda aleeta omulokozi n'amujja mu kiraalo gy'otosuubira mwajereganya Abaganda nti Abaganda tebalifuga tebalijja kati mubabba bubbi tugenda kuba toki mubali besimbyewo bonna baliridda olwaki basirise they can't do anything ate mmwe kambabulire natunulidde guti ngamma Nubianiri ne Eddie Mutwe Beiro ne ngamba nawe bali kikola oyo guti bajja kimukola Jamiru mukuru yali omuyeekera Faluku eyali omuyeekera ye bamutwala mu kooti z'abantu ba bulijjo Eddie Mutwe ne Nubianiri mumututte mu kooti mashu ne mumma ne Beiro mirundi 3 Mabantu mmwe Katonda abaterese Katonda agamba nti wankola kino nenkusiriikirira nonkola kino nenkusiri nga bwe yasitula Bobi Wine omujja omulwate musuubira bwe muntu wagendo bayingiza muti mudduke bannange tuke ate tukyali wano ate ate kati baga nze kankubule nani tusobola gwe kankubule Faluku kati Faluku kati kankubule nze omanyi lwaki njogera nnyo bafala abo kakundi no kateka mu room emu tekajjamu akali wana akabba kankubuli I'm here to defend it not every westerner aganyidwa mu government not njagala Faluku lumu tugende isingire tugende wa osanga aba westerner abali eyo nibimwogera ko tebimanyi ndeka nnungu bambi nga waliwo abasafaringa twana bye motoka gundi nyumba za taka na ise mbalala nempite ntunga ate kati ne mbalala yo giraba erondo position mbalala eryoke anti kati eryoke sobola bono gaiche anti kakati va mu mbalala anti kakati tojiwana nnyo gwe bagamba okucyakala ejinje no gye basula n'embala lugenda owete ugenda jinje ugenda mbalala okoleyo ki waliyo bite kilabu zikuba nemmeka waliyo da hit simanyi n'eri endala Vision Empire endala ziriwa tugende jinja nkulage nga 10 jinje yo giraba singa government enti yakotogera jinja singa jinje eringa niyo bambule kiki bali bakoze mu jinja okujja ko zimba kali akatale ne kasasira aliwo kiruwa genda ku source of the Nile andinako genda ku source of the Nile yejinja ogende mu Egypt bakulage Nile wetukira wali batekawo ne hoteli makula jangwa ne jinja bali awo tebagala kula nyawo ne kanungu ebulamu si kanungu yokka obadde kigwe njagala ogende ne maogola ne maokota ne maokota kanungu si mbabazi java byonna ebyo kinkizi bikoze bitya mu nsozi za Nalelo kujja ko bumonde n'abantu kutambuza bigere na Lugabire kati kyenkugamba lwaki njogera nti bwe mba mutwala abantu bakitaffe ne family zaffe temuzitwala twekoledde ababbi mubamanyi osegedde kiringa omuntu okugamba nti no buli Muganda mu byani akulinyi ani akulinyi sha ebyo babyogera kati so Faluku let me tell you njagala tujje tukube tochi mu bakulembe lwaki olowooza aba movement wana abawano bakubira nnyo akadingidi Mugisha muntu
lwaki can you imagine Mugisha Muntu gomwawana tabanga yawe wadokola press conference ateka kampu yabo mu Western region okimanyi Western region yandigenze mu nga mu 7 taina 50 simanye bitya percent lwaki tebagiteeka yama oli kyali waabo bibali mu kintu Mugisha Muntu asule kololo bameka opposition leader babyeka ebintu Mugisha Muntu waliwo nga bamulumba bagambi yakola mulimu nkinyonyonyonyo ogula proti ekololo nyonyo eyo nno kali kisoro musasira ali eri mu kyalo kasanga bano bakyali baabwe naawe the only opposition leader yali abaddewo ate nga tebamwetekedde zibobwa nkugamba nze kubanga nze njagala okuba analyst nga ne gavumenti endala ezze bagambe wisdom yali muwagiza president 7 naye nga nze nti Lale King ba Democrats naye ate president wajja nga wa Republican he analyzes issues ezitegereka however much jenjagala mu president 7 sobola kujja n'okwogera bya kisiru oleeta bali aboogera ebyekisiru